Olunaku olwaleero tuliko wano kyalo ki kino? Wano e Kamuzinda owa mukyala Mwebe ne mukyala mwami Mwebe ne mukyala Rose Nampijja nga wetukyaddeko eri omuntu yenna ali eyo ng'otulaba. Katonda abantu bano bawadde omukisa tusobole okubakyalira era nga tugenda kuba tubabuulira ku bibakwatako oluvannyuma lw'okulaba amaka gaabwe kye twagadde okusinga. Amaka gaabwe ge gano we tuli awo nno oluvannyuma tunyumyemu nabo n'ebisigadde tujja ba tubimanya nga tumaze okukola ki okwetegereza embeera nga bw'eri. Wano we waka mu kisenge sijja kuyingira naye nga ennyumba bw'etyo bwefaananyi. Tuli basanyufu nti kubanga Mukama mbadde mulungi mwesigwa. Tukulembeddwa omusumba ow'oku kyalo kwe basula era nga tambuddeko ne muganda wange gwe mulabamu okumperekera nga omusumba yatuleese ku lw'abantu bano. Twagala nnyo abantu abalaba abantu abeetaaga ne babaviirayo okukola ki okubamanyisa kubanga mmanyi nti muli bangi abali eyo nga munoonya abantu be mwetaaga okuyamba naye nga temumanyi gye bali. Ekyo mwakiŋŋamba. Ku mulundi guli nali ngambye sigenda kuddamu kuleeta muntu yeetaaga buyambi naye ne ŋŋamba omuntu omu akozewo bubi lwaki aviirako abalala bonna okukola ki okufiirizibwa omukisa. Ekyo ne nkikola ki ne nkijjawo. So mukyala Rose jangu tugenda kuba nga twogeramu wano ate n'oluvannyuma tweyongereyo. Tuli ku mnyenya yaka yakuzuukusa ye yake. Emnyenya z'abano zeetaaga ozuukusa okwaka. Ensonga wakituzze tubeeko kye tukola. Kale tubaaniriza buli muntu yenna gy'osinzira okutulaba tubaagala nnyo. Kati mutudde mutya leero temuyambuka eno sekanyimirire ffenna otwagala otulabe. Mukyala Rose jangu tule wano oba wano abaana bajje batule wano tule wano bulungi oba abeera alize mutule tule wano mutule bakwano mutule bebi kamu bebi yebasi wasibye otya maama wasibye otya musumba olunaku olwaleero Mukama abaviiriddeyo era nkakasa mu mboozi bwe tunaamalira nga waliwo ekikoleddwa. Olina abaana bameka mukyala Rose? Olina abaana Katonda abadde yampadde enzaala 12 naye nina 10 kati. Mukama akugumye. Musumba mukulu ajja kwetaaga olabako eno vidiyo kubanga we muvuganya kati. Musumba mukulu naye alina 12 kati eno vidiyo nno gimuwaako. Musumba tukoyanziza twetako amaka gano ag'omukyala Nampijja Rose. Ono yabaki? Yalwala ensigo. Ensigo ndwadde. Ensigo ndwadde tezisobola kusengejja bulungi. Okay, kati obuyambi bwe tugenda osooka okwetaaga bwakuyamba mulwadde. Omwana ono mulwadde ensigo era nga bemulaba aba yeetaaga eddwaliro asobole okuba nga naye afaanana abaana abaki abalala. Katusoose amanya go gwani maama? Ogera nnyo mukwano. Namadano olina emyaka emeka? 9. Olina 9. Obuzibu buno mubuzuula mutya nga buyina? Kati twasooka ne tumutwalako ekyannamukaaga kati ne tuvaayo. Twasooka ne tumutwalako ekyannamukaaga ne bamukebera omusaayi n'omusulo ne batuwaayo ku mpeke. Bwe twavaayo twagenda okulaba omwana ayongera kuzimba yenna. Ye twamutwala azimbye ffeesi yokka na mutwe. Ku bbanga ki kye ŋŋambye? Nawayiseewo wiiki 2. Nga mwakamuzaala? Omwaka oguwedde. Mwaka oguwedde. Ne tuba
batugamba netwaga kulaba zimbi yonna era anko ono yatuwa obujjanjabi transport yatutwala e Masaka twala nebatuwa ekitanda nebamujjanjaba nakati nabanga nti era atowolokose naye kati bwabanga atowolokose ate nga addamu ngaakolaki era azimba nabadde nyina babiri mukama omu yamututte ali mu mbeera eno myaka 18. kati ono tulina omutaasa kati nga tanaba kuba ng'agoberera munne era n'oli obulwadde bwamukwata myaka 7 naye yafudde wa 18. Sande ewedde yabadde aweza 19. Kati yembeera eyo gye tulimu obuzibu obuliwo akasente tewaba ate bano basoma kati bagenda kudda ku ssomero obuyambi tewali ate sente ozisasulayo nazo kati munange tubeera mu kulima tata w'abaana oyo sente afuna katono alimu wano ekiraba kati seera ebisinga bw'afuna akasente seera ebisinga tikalabika bulungi wakawala gobeerawo okweyiiya n'ebitaano ngulira abaana akava olumu tikalabika era banakuyombamu wano akasigaali tikalabika kale embeera eyo gye tulimu ewaka wano akamere kati okuba tulimaalima naye n'akamere era katono abakagula ebiseera ebisinga kale embeera si nnungi waka wano. Walagadde omuntu aba wakuyamba ali yatulaba akuyamba atya buyambi ki bw'oyinza okusaba omuntu atulaba kubanga kati bali mu kulaba nti osaba buyambi ki okusinga bwe weetaaga omuntu bw'abayimira naawe ku mutima gwe kiriko kikyoyagala kale kati ennyumba tubadde tugyagala nga namwe mulaba era gyindimu era tusiiba tuyomba ne taata yagikwata kati tuyomba ayumba akayumba kano ng'akongerako abaana basobole okuseetukamu kaabamu baddeko wano nako kagaani kati ennyumba yo tugyagala n'obuyambi bw'omwana oyo oba Diana Diana afune eddwaliro asobole okuyambibwa ensigo sente zibula ezimutwala kati twamutwala ne batusindika e Masaka kati akasente akagenda tikaliyo kiraba kale embeera eri ewaka wano si nnungi. Okay, kati kitegeeza mu bufunze twetaaga okutuyambako nze ekintu ky'otunuulira bulwadde bwa mwana kuba bwe bulamu ekyokubiri ennyumba nga bwensoso gibalaga tugenda kuddamu era tugibalage nfunda nnyo ku baana abali wano ng'abantu muli bafumbo beetaaga okuyambako bagezaako okuseetula bengereko kaluumu lwakiri abaana basenguke bafune akaluumu naye nekitasoboka nga tunabalaga nnyumba katusooke tumanye abaana bano baba nga basoma ddala basoma kilasi ki Diana osoma kilasi ki yali mu toopu oli mu toopu tonnawa kuvaamu anti yavaamu kati olw'ensonga yayogere kamubuuzi tokyasoma Diana kale onaasoma piiki osoma piiki tunula eri mukwano tunula mu kamera mami oli mu bebi olina emyaka emeka osoma piiki ono agenda tandika ontasoma osoma piiki osomera wa wali osomera kati tokyasoma kati yabadde taliyo okay ate muzeeyi tunula eno nawe oli mpifiri osomera wa abalala baliwo abaana abalenzi abakulu betebaliyo bali eyo bayiiya sofa kati bano gwe boolinawo nawo n'omuwala omulala akuba naye era taliyo baliwo omulala taliwo ate omulala addusi abaddewo wano kiki ekimutuso ng'ali mpisi ali lubuto awulire aswala alina emyaka emeka emyaka 15. Okay. Tulinawo omukyala nga era mwana wa wano waka akyali muto myaka 15 ali lubuto yali 26 kati bw'alaba abantu nga bazze wakadduka kuba awulira ensonyi tujja kwetaaga okuyimirira n'omwana oyo ate oba oli awo bw'amala okuzaala asobole n'okuddayo okusoma omuntu yenna bw'oba ng'oli eyo ng'okuyitibwako kuli mu kuyamba families ezifaanana bwe ziti
nsabye bambi n'obuwombeefu obw'ekitalo n'omutima omulungi ogwo gw'olina obeeko omwana gw'okwatako wano ku mukono okumuweerera okusoma ate tujjanjabe omwana ono Diana ate awo abeeteeseteese okuyambako kuba kati bano abaana bato okubanga basula mu nnyumba efaanana bweti n'abazadde obutuufu olaba nga kiba kiyigiriza kirala abanaatuyambako okubanga tusobola okuzimbayo ennyumba naye baya bisenge bisatu okusingako wano nammwe tubaaniriza tuli ku nyenye yaka yakuzuukuseyo yake enekyalo bakitani tuli kamuzinda nga tukulembeddwa omusumba Ponsiano gye twakyadde ogenda okubuulira enjiri ekaabooko natugamba nti alinayo famire emu gy'amanyi ng'ebyaddala famire eyo yeetaaga obuyambi bwe nkiwulidde ne ŋŋamba sisobola kutuula kaŋŋendeyo ndabe famire eyo yeetaaga obuyambi nasuubiza Mukama nti bw'olinnyamba n'ontaasa ebintu bye nali mugambye okuntaasa bwe yabintaasa ndikuyamba nange Mukama ndikkiriza n'onkozesa kati Mukama omuyamba olowooza omuyamba otya kwe kujja n'oleeta abantu bano abeetaaga obuyambi n'obanjula eri ggwe ndaba Katonda nakkozesa n'obayamba awo nno ggwe oba oyambye Mukama era Mukama empeera yagikuwa Katonda tewali kye tusobola mukolera mu nsi muno okuleka bano okubaleeta ensi n'ebalaba ate ne bafuna obuyambi ayamba omwavu abeera awoze Mukama ebbanja era empeera yo yagikola ki so bakwano mbeeyanziza kubanga mutuwuliriza abakyala bano mwakkiriza Yesu mwalokoka n'abaana bonna balokole abaana bakadde bakyali mu ddiini ya Kataala lwaki togenda nabo ku kyaki ngose oli yalokoka gwe walokoka okuŋŋaana abaana tandika ogenda nabo ku kyaki lwaki oba obaleka emabega nga ate gw'ogenda mu kyaki ne taata yennyini alina okulokoka ajja kukkiriza jeze emuleete ekimalirize nga tubalaga ennyumba ennyumba yaffe yeeno eyeetaaga okuyamba okubaako engeri gye tugyongerako okusingako wano kubanga ekituufu kiri nti obuyambi bano babwetaaga ne woba toyogedde bingi bw'olabira ddala embeera mwe bali balaga nti beetaaga buyambi luumu eno gye tulaba eyali yeeyongeddwako naye yakoma awo teyagenda wala kitegeeza obusobozi tebwaliko ki tebwasobola kubanga bubongerayo ekyokulya era nakyo bakyetaaga so mu mbeera yonna Katonda abaana bakozesezza okulaba nti oyimirira wamu ne famire eno Katonda anaakusasulanga naayo bw'onaaba okoze nzikiriza nti mugenda kuyambibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu kubanga yeeri ekkubo ge mazima ate bwe buki kale weebalize ddala kubanga wabufunye dda weebaliza ddala Mukama awongere emikisa banatuwa ku buyambi amiina Sumba olinawo kyoyagala okwogerako nyabo esooka nkwebaza okukkiriza okujja okulaba famire eno ate n'obuweereza bwa munyenye bunyuma nti zuukusa eyeyake mbasaba munyenye zammwe zizuukuke ate zaakire famire eno obulamu bwange mbumaze mu kusisinkana abantu bano okubeera omusumba osisinkana abantu abafaanana bwe bati kumpi buli lunaku naye nkoze ekisoboka n'ekkanisa tukoze ekisoboka naye bw'olaba tubuddeyo okusaba obuyambi omanya tulina we tukomye kati twetaagamu omukono omulala olwekyo twebaza Katonda nange kambeebaze mmanyi nti mugenda kuyimirira ne famire eno kugifuula famire ey'enjawulo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama ate nange nyongera okwebaza musumba ono naye yeebale tulumirirwa abanange ono anko sina kyemwogerako kubanga n'oli omwana eyafudde adde Mukama ti yasazeewo naye anko ono abadde afaayo nnyo ku mwana oyo abadde afaayo munange Mukama bw'ati obwe yasazeewo nange munange n'agenda ati naye yabadde wa buwala yabadde omwana wange kumpi kale kutugambe omukulu kubanga yabadde adda ku balenzi asooka omuwala yafa wa myaka 2 kuddako abalenzi emirundi 2 ddako oyo omuwala eyafudde kale kugamba nange nebaza musumba ono kubanga yabadde ayimirirawo batugenze mu ddwaliro ng'ayimirirawo
batugenze tufunye ekizibu ne tumukubira bambi abadde atubeererawo kale mwebaza nnyo kubeera n'omutima okukola ki okutubeererawo ate ogulumirirwa babadde atulumwa nnyo. Musumba Mukama akutuweera omukisa okoyire eddala omulimo Yesu gwatwagaza era nga Diana njala kulaba lubuto. Diana bwati bwali Diana akyasobola okuyambibwa n'awona bw'onaabanga okiwulidde n'okibeeramu era ajja kuddamu omulabe nga Diana tali bwati era nkakasa Diana ogenda kuwona mu linnya lya Yesu. Kale bakwano mubadde balungi okuva gye twatandikidde ono yabadde yeebase. How are you? How are you, Jose? Tayogera naye Jose alina okuyiga okwogera bannange. Ayogera taata yekka. Ate maama tamuyagala. Kale mbeere bulungi tujja kuddamu tuwuliziganye. Amiina bannange tweyazanye tukyalirako. Kale bange Tweyanzeege. amiina.